notekena akabafu oba ebbinika kofe jajja ne sayira atwala bbinika okunaaba emanju abasiramu bakyali ku bbinika abedda emanju nga oyinza okuba omusiraamu nno ene bbinika ya plastic ketowe yekyuma siraamu akuyisaako ebbinika ogamba agenda kuterako kyayikumba agenda mu manju waliwo nebbinika eya plastic gye banaaba mu ngalo yasi eyo yakisiru eyo yakajja naye alinaawo kisuusa mbuuza sekawuuyo nze saalabako omuntu atwala bbinika manju eya kyayi ekisooka ebbinika ebeera nnene eyo yakyagireka ate yakyayi giraba eyakyali bagirekangamu sukaali nga mwenna munywa uniform onyaku uniform wa sukaali si ate nazo nezirya nezuka adija ku makya 12 n'okamente n'ogitwala mu nnimi n'ogitwala okugitwala ku ttale ng'ate olina okusooka okulima olyoka ogende ku ssomero n'oveeyo mu kulima ng'obudde bugenze n'onaaba wallahi n'onaaba n'okwata sabbuuni n'omweyisa ku bigere kuno kwonna ne mu fesi sabbuuni oyo anaanuula olususu adija ateeka obutimba ku gundi n'okwata lumonde ku nsuwa n'omukunya bwati n'odduka emisinde lwakutaano uniform ojambadde ewiiki namba sinjoze ontegeera ente eyo olina okuddayo olweggulo gijjayo otuuse nete embogo okusomera primary nga bwonyuma primary tebyaliko ebyo era nga ene pulano omanyi nagenda nze omwana wange gyasomera na signing empapula bamukube yagwa omuzadde asoose mu Uganda okusayininga empapula bakube mwanawo kati wano nga woyita okuyingira mu toyi then emanju wa toyi nga kiteeka gye tunaabira kati munyuma mwalingamu ekirabiro naye nga kyajjajja ngera ebbinika ye gyebeera ati jamba ntwala omusulo ku makya n'enseerera ali nga guliko bino ebisowero ebinene ali nga nyambadde essaati akumazeemu ennaku mmeka nga wiiki nga gukuze ng'omwenge alaba nze adija waliwo byentunulano mu kibuga naye ngamba nti oba oluusi batuleke bakuleke bandeke bakwesonyiwe bambi oba nkola oba sikola mundeke nze ndi mu bulamu bwange kati adija wano ndi mu bulamu bwange oli mu birooto byo kati yes adija noti omusulo gwo ne guyika n'akubuuza nti oguyye toyagala kugutwalayo n'akukuba n'omala n'okwata enkumbi n'ogenda ne muleeta lumonde n'omuwata nga waakusaaniika abasajja abo gaabo bateka mu position eri abasajja abamu nga olufunamu kabugumu ogenda okuwulira akaayana gogola vonombuuza ajo nkoze otya seeka kiki ekituuseewo ogenda okuwulira omusajja waakaayana jogira mulimu aboogera nzijo ogirira wafudde ebyeru nakolani ngayinza okugamba ava ku lugendo lw'amaanyi nnyo afuleka bakolakola n'owulira obusungu Munnayuganda ayagala okukyusa ku mbeera y'obulamu bwo kankwanjulire Binti Labour Consultants Limited baagala ba maids okubatwala Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan ate mu bonje baagala abalenzi n'abawala okukola nga ba cleaners, caregivers, drivers, nurses, home teachers. Abaana abagenzi okubeera nga bakola ebweru tukola follow-up singa wabawo obuzibu babeera bafunye. Tubakolera ku passport mwe abatazirina tusangibwa Busega emabega w'amafuta ga Starbucks ne Stallion Hotel. Ayagadde okumanya ebisingako awo oba okubeera nga twetaaze osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okubeera nga otukubeerako ku nnamba zaffe nga muziraba ku screen tujja kubeera nga tubakwata era ennamba zaffe zibaako essaawa 4. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndine muganda ngono Ali Muzungu. Nsanyusa okumulaba. Ali namusaba interview mu 2022 ng'ensi tennamukakasa n'aginyima.
kati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku HK Media. Katono nnyo kale tunayombagana mbadde mbasaba ono njagala ombulira okujjako ng'olina omutima omubi okonamu obukonyi ku pulaasi bagambye simu agenda gitwala omwalo kubanga asobola okukola kiri kyogamba okukonamu obukonyi olina ogaa tupu akadene kajja nogaa nti substitution yiyo munaye bakiraba bubi guba mutima mubi bakiraba bubi omuwala obeera otya amawulire obeera otya ku YouTube ng'oli kaguje guba mutima mubi okufollowing omuntu kinako buzibu I know nyigamunyizi wali epesolodi talina gyatwala simu yo ate balowooza ndooza okusubscribinga kwa ssente Airtel muleke ekyo kiba mutima mubi sense okulaba gyatiraadakolaleero yeze Hadija Kigozi sibabuuzizaako mwebale kutaba mwebale kusubscribinga bannange bw'oba oli mupya ku channel onyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako njabajjukiza nti Sheikh Farouk abagamba nti aba Bint Leba Consultants webali nnyo okuba nti bakutwala ebweru omwana ow'obuwala alemereddwa ensi obufumbo bukulemye ovuddeyo duka misinde teweekubagiza emirimu mu Uganda gyabula bakutwale mu sitiwu y'abawalabu okole banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga bajja kuba bakuddamu bakulire procedure yonna bw'etambula alinsanyisa okulaba tolinawo okwatira ku ngatto zange bazirabe mbalage engatto za Ali omanyi bagenda okunvuma amalaamalo sigana kati walwanyira mukyalo Adija batuleke kati nakantu okalaba nze nkamyola mu kamera Adija batuleke bananga Adija omuntu kuzanoga muleke omuntu omusanga adidde emmotoka ye erimu ekiziki ng'ekirala agigudde emize mumuleke ng'agisimbyeko ebyoya bw'osanga olifoni ng'agikwata bwati ali mutoyi mumuleke mpulira Adija abantu batuleke Adija nze nakuya wakulirawa nakulira mukyalo Naggalama muzine eno toyi ze basima ezaagundi ez'ekinnya ekinene weekiti eyo ya risiki nga Adija ebeeze newunya obugumu gye twabujjanga Adija okubeerako eyo toyi olaba kati ennaku zino n'ey'ekinnya njitya gwe togitya kasoke ntumireko ku bantu babiri tunawo ku musajja nga wavudde waka nga tonaabye nga tosenyeza namannyo bakyaliyo weebale kuuma butonde bakyali abo oba nga tebalina kologeti weebale kuuma butonde aba kuuma butonde netugera ne ku mukyala ng'olina osigala ewaka ng'akusinga akabina oba wahayaringa waaki oli otya munywanyi weebale kwagala bantu ono omuteekemu yekkala afaafagane n'abakyala sina kagenda kufaafagana n'abakyala nentumira naali mu single room ng'olina ekyuma ekyoza engoye olina omukozi gye bali abo bonna ate ng'oyagala bakuzukusa okulya emmere olwo omukozi aba asula ku kyuma waggulu aye kabeera wadde omanyi waliwo day and boarding ayinza okuba omukozi abeera mudde ng'ajja tasulawo naye ali onvuze sipiidi oli otya gende oli otya ekitungo kikubidde waggulu nze mwana olaba nze okuva mu buto engeri gye nali nsamba omupiira nali njagala nnyo okubeera ow'erinnya naye nga si mubi nga njagala omuntu wampiteka ngambe nti Ali wuuyo Ali sembeza shedzi za Ali Maybach naawe omanyi sembeza baziza Maybach what katonda wange ate no 24 ultra njakudda ku 25 naye ekintu nga kiddukira ku sipiidi ng'okipika nemugwomunana ngenda kukola umula mashallah ekintu ng'okikubidde ku levo ya waggulu Ali wava mu kyalo ng'osiba olaba nze bwe nali nva mu kyalo Adija najjira ku bigambo bisatu jjajja bye yaŋŋamba nekakati kwe mbadde nkyali njagala kwongerako tebagobanga woosula otyo gw'olina ovaawo ng'osiimye ontegedde ekigambo bannange kugoba woosula Adija kireke biralamu toyombanga ne mukamaawo ku mulimu nze mukama wange newaba afaanana atya nanvuma nankola atya nina waja ati omu nali ngenze kuba bifaananyi Adija omukazi yanvuma nali nerabidde kaadi ninamugabugamba ensonyiwa onsonga nali mwetagako ssente naŋŋamba ekyala tobulwanga ekyokulya Adija nze bukyanga nzija mu Kampala mazemu emyaka 7 naye nina muganda yange yandeeta bamuyita Mulumba Nomani mambo restaurant eyo bagane bantu ne bangulira omucere gwali gwa mutwalo gumu
by then twalinga omucere tugulya mu Kiyembawo walingawo omukyala yatundanga omucere gwe gwalinga gwa 200 kati ng'akakaga mufune siniya n'ekyayi bwebi kana abamatayi babeerayo kati abaana bajja bantwala bangulira omucere gwa Mambo Adija nakaabo omucere gw'omutwalo katogulyangako nga ndaba omutwalo gwange Adija ogukwata ngulye omutwalo gwo gwa saving nabagamba lwaki mumpaddeemu sente nze nali omucere kubanze mpamula nnyo omucere nga ndaba tegutambula naye ng'obusungu bunzita musiraamu wali omucere gwe tegutambula ng'ofa obusungu nze Adija buli lwe ntuulaawo nendaba muntu nga ntaddeko ekifuba nti Adija ffe twebakanga mu nnyumba emmese n'ekukeketa ebigere bwe mala okukeketa ebigere ne mutandika n'ogisalira amagezi ne mutandika okwambala sitokisi ate nazo nezirya nezuka Adija ku makya 12 n'okamente n'ogitwala mu nnimi n'ogitwala okugitwala ku ttale ng'ate olina okusooka okulima olyoka ogende ku ssomero n'oveeyo mu kulima ng'obudde bugenze n'onaaba wallahi n'onaaba n'okwata sabbuuni n'omweyisa ku bigere kuno kwonna ne mu fesi sabbuuni oyo anaanuula olususu Adija ateeka obutimba ku gundi n'okwata lumonde ku nsuwa n'omukunya bwati n'odduka emisinde lwakutaano uniform ojambadde ewiiki namba sinjoze ontegeera ente eyo olina okuddayo olweggulo gijjayo otuuse nete embogo okusomera primary nga bwonyuma primary tebyaliko ebyo era nga empulano omanyi nagana nze omwana wange gyasomera na signing empapula bamukube yagwa omuzadde asoose mu Uganda okusayininga empapula bakube mwana wo why njagala omwana akulenganze bakulaba kuba bagawe buli kye wayitamu omwana alina okiyitamu olw'ensonga ebyana byakati okulaba ng'okiteeka ewaka nga tekina kye kimanyi kubikwata mbu ekyana mbu womukubira wekukubira nze owange mama we nagenda kutuuka ng'agamba mbu owange takubwa ngenda okulaba nga madamu aŋŋamba mbu munago namugamba takubwa ate ng'akoze ensobi mukuba omwana wange ate akoze ensobi ate temumukuba Adija ng'otuuka ku leeti n'osanga omusomesa ng'agenda kukuba emboko 12 dazini y'embooko awo nemulondalonda essomero lyonna ebisaaniiko nze bankubako omwana ayita mu prosesi y'essomero entuufu ku makya n'otukoba akatuuka bwoti n'ogamba madamu nsonyiwa ndeeta omwana akusimba eggumba ly'Oluganda you are speaking for natural maama balimpaako nenderabira mu kaveera akaveera ke nali nkwatako ebitabo kabeerangako kalenda kalenda ogimanyi eriko embalaasi kalenda ekisiru gwe mbuto gimanyi gwe kalenda y'embalaasi akaveera akaliko kalenda tokamanya ka green akaveera aka green kaliko kalenda oba aka bulaaka aka green akaveera ka green bulaaka n'ak'obukuubo bwa nanti nkugamba akaveera ka green akaliko kalenda myaka gyange naye kaleka kaali tekannatuuka ku busaabala akankula akaveera kalingako omusajja eno yalinga atudde ku mbalaasi Marlboro eno side eno nga kuliko kalenda akaveera ka green Marlboro si bitabo Marlboro yali musajja yabeeranga ku sigala yabeeranga ku sportsman myaka gye naawe teyeyogeza byakisi omusajja ojjamunyiiza yamunyiza nomukubire bwerere gwe mu interview birabika byali tebinnatuuka eno ku busaabala lwo tizebakulira Flamingo ogimanyi Flamingo ngimanyi ebitabo byebagabanga ku Gapco obimanyi amafuta ga Gapco ogamanyi amafuta ga Gapco ogamanyi Caltex gemanyi ne Gapco wegali akalobo ka US okamanyi akaki akalobo akabeera nga mbuto wa US akabeera nga mbuto nkamanyi kati nga mbuto mutomanyi kaveera kakalenda ebyo ligimu gye ggamba omwalinga Kimbo kyekyo tomumanyi Kimbo naawe ate kyekyo sleeping baby yes kyekyo tomumanyi sleeping baby kyekyo kyeki kyakunywa kyekyo baira walayi Adija tomanyi kyekyo walayi kyekyo simujjukira naye kulba saafi kati vimuto ate vimuto naawe naidda vimuto simumanyi myaka gye naawe obadde wakabanga ebyo n'ebirevu nongamba Raibena ebyakati webiri naye kugamba ku bintu ebitaliiwo vimuto kyekyo mulaba yalinga bwolaba miliki sheke
Checho. Nga abera mu kicupa bwati. Wallahi sitya gwete Allah simu. Tomanyi kyekyo. Nawe erinnya balijjawa. Ndowooza bongo balayika bakolanga bongo. Kyekyo yali awo. What? Alayika yali tannatuuka Busaabala. Busaabala. Omanyi ffe mama waffe yatugaliranga mu nnyumba nga teri kufuluma ebiseera byakolera. Ng'omukozi waffe tatukiriza vaayo waka. Ate ebiseera byegako byakolera zaali ennaku ezi. Waaliwo okukolera n'enjala kakutiya. Enjala kakutiya ogimanyi. Eyali essa abantu. Tomanyi kakutiya. Ebimera tebimera Onadija wadda. Kati enjala kakutiya. Mbadde nkyakunnyonnyola kuso. Njala nakubula enjala yakakutiya. Onampe miliyoni y'essente. Mu comment section nabeera nampe miliyoni y'essente nzije nkunyumiza emboozi endala. Ngenda babuuza abantu. Ampe miliyoni y'essente. Bali willing bakwagala nnyo ate bulijjo baŋŋamba nkuleeti. Naye nga mbagamba ono gwe ŋŋamba ajje tajja. Kakati Adija mu kyalo ekyo olaba embeera eyalingayo. Lwaki gamba nti omwana gali alina okubwa? Ng'omusajja galambiza nakuba kiboko 10 n'ezi. Nali nakatuuka bwe nti omwana nagamba speaking vernacular nampe eggumba. Adija eggumba nali erabira mu kaveera ke mbadde gamba aka green. Ate nga lyali mu bulago. Wasula nali ewaka. Ku makya nga naakayinga bwe yali basaalisa mu bulago. Nditeeka mu kaveera ndi ku rush ntekeyo ebitabo byange. Nze nali nzannya nnyo Adija jjukira nze n'ebintu ebyendaba nga nze tebinswaza kwogera. Nze nafuka ku buliri paka oba senior 3. What? Nga nze nina omuzannyo mungi bukasera. Kitoyo ky'amayanzi n'ogalya. Eyo byali bya kisiru bandugambanga nti nno mbo ne bw'olonda amatooke mu kkubo n'ogafumba olekeraawo ofuka. Wagalonda? Byonna nabikola ebyali bya kisiru gyali kwa kiseera n'endekeraawo ofuka. Omanyi okufuka kwaluka ekiseera ne kunvaako kuka. Kubeera bulwadde. Gasiya si bulwadde kwebaka nnyo kulya kukuta. Kati nze ngeri gye nafuka ennyo. Kati nga nze ndoota buli kaseera ndi mu bbaafu kati nga nga buli kiseera oloota oli mu bbaafu. Adija natuuka ekiseera ng'eggumba olweggo baalibuuza jjukira nali simanyi mu bintu ebisinga okunsoma nesawo mu bulamu bwange lwe Luzungu. You don't know how to speak English. Yadde wakoma mu class senior 4. wasomeranga wa? Kati seera kyemaze nabeeranga muzanya nejjukira nalinga bbola nga bampalula buwalu. Kati watuuka otya mu senior 4? Kati nkyakunnyonnyola nkunyoli natuuka ate mu senior 4. Kati tutuuka nga baŋŋamba eggumba liriwa Samagula stand up ng'otuula nga nnyimirira oba yaŋŋamba atya muzo ugive who oba yaŋŋamba whom did you give the bone to? Bwe nzijjukira nti eggumba nalirese mu kaveera namanyira wa Adija gikokobi. I gave it to Semakula. Semakula stand up. Where is the bone? Nga liri mu desk zaffe zitwatula nk'abantu bana. Ngeno wansi waliyo boterekeza. Kati nze okumanya nga nali mulalu naera n'ekitabo mabeera nga syndicate omumanyi. Owa pen. No syndicate bwe notukamu. Kati mwamana waffe gye bizannyo baginyumiddwako. Syndicate. Kyokka bawozijjukiza syndicate. Tujje tuzanyamuko ku syndicate. Obutuufu owa pen. Kati nga nnya n'edduulu. Edduulu mumanyi. Nga jjukira nga ate ku musanvu twagenze mu bibira. Ebibira obimanyi? Ebibira babiyita batya? Forest. Ekibira. Ebibira ebivaako omuzigo ebyabeeranga ebya yero bye twajjanga ku miti gw'ensansa. Ono ye yabeerako e Masaka. Ebibira ebinazi. Ebinazi, yes. Kati ng'amannyo gonna ga yero gajjudde ebinazi. Kati ng'oddira essaati ya uniform oba ekikuta ky'ekikajjo wonna w'okyonze tomanyi nakiriddemu. Nowesiimuula. Noloka obuuza munno kati naye nakyelongo twasomanga naye bamuyita Hamidu Muleme amubuuza Muleme ndi nti anga Muleme agamba tegannatukula kumbe ayagala osigale ng'okuuta naye akubuuze. Kati Adija bambuuza eggumba nga nalyerabidde mu kitabo bankuba kirasi jjukira nga bagenda bakuba kirasi nga bakutambuza mu kirasi nga bebakukuba. Kati ng'omusajja kutamya bw'ati nakkuba bw'ati mu luzizi mabweruti luno olukuba luno olulaba luno nakkuba mu kibooko. Jjajja wange yali ku PTA ekigwa ekitya. Tobuuza bya kisiru PTA ekigwa ekitya. Please teacher. PTA. Baje PTA wabitanda aze PTA sikimanyi.
PTA kiba nga bolaba bakiyita Parental Teachers Association PTA. Parental Teachers Association egatta abazadde n'abasomesa. PTA. Oba kali wekale jukira nze ezo uniform zalinga zimbuza USA, United States of America, PTA, UEB, Uganda Electricity Board, waliwo endala UBC nayo bagireetanga. UBC. Si UBC yali UBC yali UTV. Serika. Second 2000 ondabisa UTV. Bijansa tulekera It is okay. Ondabisa seka UTV ngambadde njerabidde. Kale. Kati akalala kali bwinifulu walinga waawo nga bukusumbuwa kufa obufi. Owandiikawo biki? Nali singa kumanya nnyo kati njukira nze muluzungu wano okunsumbuwa nze nalinga nkola nnyo drama ow'okusomero kati mu MDD ng'oli musufu mengera naye ng'ebyo mu kitabo tobimanyi kati nga lwe batuuka mu math nangamba Harry have 2000 and Peter have 200. Peter go to shop to buy onion for 1000, then bring back and get 1 onion ngebyo bimbuza kati eggumba ddye waliteekawa omusomesa akubuza eggumba liriwa ndireeta ngenda okukebera ebizo byaddukirawo mangu gyewatadde eggumba okubanga ati akaseera ku lwenkajjukira akaseera ku lwenkajjukira kandeeta n'ennaku ngenda otuuka okuvaayo ku ggumba banza okunkuba kiraasi ng'ente yeeyambudde omuguwa n'erya kasooli wa bene maama gye wasibye ku makya ate waka jjajja nga tribunal etuulirawo tribunal ekitongole ekyokukyalo ye jjajja nga akakiiko katuulirawo wennyini nga guba gukusse mu vi jjajjaffe bwe yalinga kukuba yakuteekanga mu magulu jjajjaffe ne kakati amaanyi agalina jjajja nga akuteeka mu magulu bw'ati omutwe ne gubeera nakabera ne kabeera ndandika okunyenya bwoti ng'oli nalyoka akukuba ne lubeera lukaaga ate oba tosaavaawo walayi adija ngenda otuuka ewaka ng'ente yaggyemu omuguwa nga yalidde ebintu by'okukyalo what nituuka tugomoka n'ente ne tugigoba naye nakimanyirawo nti egyange gyawunye kati kyenakola naddira muwugula omumanyi kano ke bateeka emabega muwugula aleme kunkuba kamanyi kuba bankubanga nnyo nange kakati ndeeta ente emaze okudda akalaba yaŋŋamba wallahi billahi tallah okudda ku bbeere lya nnyabo muzungu ŋŋenda kukuba namanyira wajja kunkuba ne bonaateekayo ako akantu ate baalinga bo bakamanyi ate okusiba byonna nali mbikoze nasiba n'ekisubi kaleimale nga buli kiseera mbeera bwe afe twasibanga kisubi ng'olimawo kisiba bwe totunulayo ffe twali balogo babigamba ebintu ani yabigamba ng'abaana be baabireetanga ku ssomero be baatunda adija mmala osiba ekisubi bwe nti natambula mu kungujo situnula mabega ente yalidde ebintu njagala jjajja aleme kunkuba jjajja yakkuba teyakkuba wallahi yankuba nokakasa nti ekisubi tekirina kyekikuyamba adija nakuba ente gwe wagenda n'okuba ente nga jjajjawo amaze okukussa emigo nakuba ente adija kati ente tate bwe nkugikuba kumba emigo gyeramba ku ddiba jjajja n'agisanga ng'ogisabula n'abuuza jjajja ani yakubye ente nti muzungu naye muzungu ente teyakutomera ng'eyinza otereka obusungu adija nze nali lwakuba ente ese okitegeera nti bankubye lwakulya bisagazi ente yaffe yali yankunku nga terina mayembe adija nze ne bonyonyo osobola kugula nte natamwa kigambo kulunda nze ente yewaka yanta okula ne bakulundira ate sinkulundisaamu omwana ani n'abaana tubalundisa n'ositula omwana ati nga bate bwomuwa maama oba mu kyalo gyewamuteeka oba tomulundisizza era kuba omulundisizza abawugwo bomulina anti nawulidde ade bagamba ku basingo mother basingo mother obalaba tobanzanya nnyo n'omukazi eyazaalako kuba nange nazaalako
ebinaaba bya lulala kakati Adija mmala okuleeta ente ewaka jjukira olina ogireetera ebisagazi mulina okusoggola emmere emmere gye munaalya enkya mugisoggola ggulo limu olw'ensonga mulina okusoma ate mulina okukeera mu nnimiro bwe mba temuulime ku olwo bw'oba otwalayo ente ogenda n'ekidomola ky'amazzi wallahi billah nga sitemu entya Allah bwe wabanga temwagala ensolo mwamusanga nga tagifumbya emmere ng'olwo atandika butandisi wemugaleetedde watandikira ate olumba mugenda gyefumbira muvudde wajjukira osomero lyodde ewaffe twanywanga bujji nga temuli sukaali nosanga omukazi yatundanga omuceere gwalinga gwa 2 bwebanga oyagala gwa 10 tegwalingako nva ogw'ebiri gwalingako bino ebitula ebyeru nga kuba gwenkanawo nga mungi nnyo nnyo sente zaffe nga zagwedde omuceere gw'ekikumi ogutalingako nva baguterenga ku kasowaani ka plastika buno sowaani bwalingako obukubo bwe buti obwa munno mukabi Malamine agenza okujja omuteka ku munno mukabi nekyesimba onaanya nga ziniza abamuce madama yo abateranga ku buno obwakabiga ng'omukazi waffe essomo lyaffe lyalina nga ekkubo nga bwolaba eti nga omulengeri gajja n'entamu ku mutwe erimu omuceere owanna mu ngodi kyekikumi nga jjajja akikuwa ate ng'okifunye nga nze nakima amazzi olaba enviza nezikuka n'okukutuka wano kati ndiwakati ebiro byakuvaawo musemani nga olwasereza konsati obukonsati kuba konsati yokusomero yali ya 2 konsati mwalinga ne konsati ku ssomero nga bayimbi kyabajja walingayo omusajja supermache Manchester omumanyi eyali oba mukongo oba yalinga muki eyali mufuusa yatambula ensi yonna teri atamanyi nze siri wemasaka ndiwe Naggalama oyo omusajja yatambula ensi yonna Uganda Naggalama waneeno omutaka wano kulwe Masaka wano Naggalama kulwe mukono kulwe Kayunga wano waneeno wokka wogamba nti mukyalo nnyo nnyo nsi ekuze bukuzi naawe oyo omusajja supermache omulaba yatambula ensi yonna nga jalama supermache Manchester supermache ndozo omusajja yali awagira maniyu kano omusajja yali bali bamuyita Birimye Sabani Ekadolindo Birimye Sabani Ekadolindo yali mumpi bwati ng'ayita mu mpanka wallahi nze buli byaŋŋamba mpulira nga sibitegeera awo bimanyi naye toyagala kukula nedda si kyekyo Birimye simumanyi kati n'okulaba firimu ze nasomera wali eri ku miti emito kati Yerina Nursery waneekanyanya kumpi ne Serina abasomera kuwa waneno waggulu ku byennyanja abasomera abo bamanyiwo primary yange we nagisomera n'olunaku lwe nakisooka okulinnya ku mmotoka nalwo lulala ate ng'onnyumira mbu kanyanya kati nkyakunnyonnyola batuuka batugamba tugenda kulambula okulambula nga basabye omutwalo gumu n'ekitundu baganda bange buli muntu yenna alina omwana nga bamusabye sereza okulambula ziweeyo bw'oba ozina neoba tozina sala amagezi Adija batusaba omutwalo gumu n'ekitundu tugenda kulinnya basi nga tulaga wano ku Britania ku Koko ne ku museum nagendayo ku Britania sijjukira gendayo naye mu zoo nagendayo nkugambye ne Diddy's World ayo saagendayo kati Adija ntuuka ngamba jjajja kuba kusoma juga tatusasula ne suka kaaga kuba nasomera mu UPE 2 za lipoota 2 za buugi 2 za bibuuzo 2 za lipoota 2 za buugi 2 za bibuuzo ennusu kakaaga kuba lipoota eyo yabeeranga ne fayiro yali ya nnusu 5 nga lipoota eyo ogitwala Adija n'ogizi lipoota ng'ekola ttaamu mmeka 3 bawandiika okwo buli ttaamu nga tolebe midi ttaamu gasiya buli osimanyi fasi ttaamu tebiriiyo kati nga fayiro eyo yali ey'ekipapula nga wano busepo mashini nga tebuli mu bubeera kuba P7 bokka naye ng'otegeera nnyo n'okusinga abaaso seega wayikonimba owakula waddamu n'osoma kati nga bwe tukola ebibuuzo bino ofuna akawuzi akandibadde nga kano akaluka ebitambaala nga mukuba akatuli n'osiba empapula zo ate n'ozissa mu fayiro n'ogitwala eka kati ate second term obizza nga bwe biri nga tewali punching machine gasiya byali bya P7
nze n'okula bulize nga aba P7 bokka be bakubiramu nali mu P4 mwana ngamba ali muli mu kwogera baba wandise mu black book badebuza black book kyeki nkubadde wali mu mwana ganti ali muli mu kwogera baba wandise mu black book natula nali ngamba black book kubanga nze nakubanga nnyo ekyakaali twalina akakosi kaffe mabega Shamimu Sekalega Sula kati bonna bakulaba wababa abamu tebaafa katwalina Asiya nga akuba omukka oli omwana yali muwala kati Asiya omulaba kuntalo yafaga babaka benja Asiya nga agoba n'abasomesa mu kiraasi twalina Master Bam nga yasomesa nga mati nga asomesa mathi naye nga ajja kana akasirisaako okwewunyako oba guno gukwa kana kubagaita nnaku kajja tu abakumbe mukuleke kati Asiya jukira no ku 7 bwe mba mumaze okuwummula mumaze okuzannya buli mutunse juga temunabya abenkwawa ababiki muva ku buugi musambya akapiira ne mwingira kirasi muba muli awo ng'omusajja ajja kati mu primary jukira mwalingamu okuyimbira abasomesa osegera kati mu P2 kenjo kagamba ticha yasokayo wabweru dala abana ne babolerera kati mu P4 Asiya agamba kata akuteekeko munaye tokavuma oyinza okgenda ku live n'osooka okasasambu adi Asiya ng'agamba nti master mugobe nakito Asiya amanya gombi mumanyi naye olina enkwatako gyonkwatako osiraamu tereera naye ne kafe javazi bino ebisaaniiko biyitiridde bannange akantu kalungi naye ebisaaniiko kali kasasiro wuuno anti kati gobiranga ebisaaniiko ebyo biri healthy mukyalo nga najwanga amazzi nga galimu n'ensiri gomaye mukyalo bwe twakolanga oddira ekidomola nga wansi olengera ebizi birimu ettaka n'oteekawo essaati mbw'ogasengejja n'onywera ku ssaati ettaka lisigala ku ssaati saagwako ku ndiri tewalwala yadde ne tugwa mu luzzi ne tuluwugiramu n'owefuula mbu oluguddemu nga ate bali mu kusena amazzi ne batugamba mbu bw'okwata enziiziri n'ogiteeka ku muwala ku bbeere terisuna enziiziri kyeki enfuuyirize enziiziri akantu kabeeranga ku mazzi katambuliranga ku mazzi kati akawuka tomanyi enziiziri kitengejja omumanyi enkongo ezimanyi enkonge kati enziiziri kabeeranga boolaba kyebava bagaa waddugalanga enziiziri naye nze enziiziri nga simanyi oba kasolo si kasolo oyagala ebyokwegatta tokasalamu ebyokwegatta like an animal nga simanyi nti oba kisolo oba enzizi ekyuka kyekimuzungu insect ya izana insect ndaba olaba ensolosozi ensolozi ogimanyi ngimanyi ensolosozi ensolozi zomanene twatulanga mutaka tuli bwerere ensolosozi ne zituluma naye wabula annange kati ensolozi eyagala ofaananamu ne kalalankoma kalalankoma omumanyi muwulira naye samulaba ate tomanyi kalalankoma semumanyi naye nga muwulira kalinga ensiri right oba eringa ensiri mbulira kalalankoma alinga ensolosozi naye ekyayina nti ate yabuuka kazimba mu nsonda nga nekatekawo ekintu oba yeyo gye bayita Nairobi fly kati waliwo ensolosozi aha afaanana ennumba ate kaasa muleke kaasa omumanyi kaasa mumanyi alina obukira bubiri emabega mumanyi oyo si ye kaasa gwe nja kukuwa kaasa abayani kaasa wa bulaka nnyo abeera mu bitooke abeera nnyo mu bitooke olaba ewaka we baafukanga omusulo buli gwe twasombanga gw'ebidomola maye omusulo abakazi aha yagede kyekituufu kati kaasa omusulo ogwo ogulaba naye nkuleko ka adija Allah atutaasa obwavu Allahumma saba Allah atutaasa obwavu Allahumma kigambo kufuka mu bucket nokeera nga atwala omwana ku ssomero nogenda n'oguyira banneebwe simanyi kyekitegeeza naye nsaba Allah atutaasa tolowooza nti okufuka mu bucket kubeera bulungi nsaba Allah atutaasa omukazi akuyisaako nnomu ate Allah atutaasa okusula mu ddiiro Allahumma amin nga bakusuza
Adija mulamu wa kuyisaako baketi y'omusulo ng'agutwalayo. Kabotongo yedda n'amukuyisaako ku mutwe wallahi nga webase muddiire wa muganda we. Osabye edduwa entuufu olwaleero. Adija mulamu wo. Kuba jjukira tayagala kola jjukira omukazi baketi eyo yannomye ey'omutwala gifuka luutu egi. Ng'eri ku mumwa. Olimba naawe. Omanya baketi yannomye ey'omutwalo we. Safari egi simanyi mugujjawa simanyi kiki. Ate n'abasajja abafuka mu baketi omusajja abafuka mu baketi. Jjukira ojo. Akamye kawo sajja tebanyigi. Kati Adija omusajja abafuka mu baketi. Ogifukamirako. Walisobola gifukako ng'oyimiridde. Ogisitula. Tosobola gisitula ogifukamirako. Kati mu kugifukamirako olina ogifukamukko nga bw'osirisaamu kuba guba guwogana. Okola kyolo n'osirisa twera. Kakati noddamu. Tosobola gifuka direct lumu mwagufuke lumu. Oba otya abantu okuwa. Guba guwogana baga lyogana. Jjukira ate mmwe abakazi mufuka mungi kubanga nkuba musaasaane. Mbuno mulimu ebika. Mulimu abakazi bannakawanga asobola ofuka mitupa ya Pepsi nga tafuseeko wabweru. Naawe olimba oba wakuloozi gwekyuka ogimanyi andi okwatako eno waggulu suna akanyama naokola suna akanyama tosobola nze kankubuulire wali Katonda yatondawo yesigaliza so baganda bange nkuleko Adija Allah atutaasa obwavu Allah atutaasa obwavu kigambo kufuka mu bucket Adija kigambo kufuka mu bucket tokaaba ng'oyagala wafuka nnyo mu bucket okusula mu ddiira Adija nga bakusuza jjukira Adija teri kintu kibi nnyo nga muntu kutako ttaala nga weebase bakusuza oli ateekateeka baana be najja n'ateekako ettaala oba abantu okwogera nga weebase jjukira n'okusumagira bakyala bakazannyo kyali kintu kya kisiru nga bannange ffe abaavu twekola ebintu bannaye bakyala bakazannyo kyokka oyagala kweba ne baloka ne baddira TV bagiwanika eri waggulu kyokka saatettu eri waggulu nogambe nye nevayo gwe bagiregwa bagiringiza nga abalingiza omukazi bali bali ku TV eri waggulu bagiraba oyagala kwebaka bali mu ddiiro balaba kazannyo naye nate abakola kimwe babeera bakyazizza mumba mwagala osooka okwebaka olugendo olukubye bwe bamala okukalaba bebaka mukaaga omukazi nadda ku simu talina tuba omwami ali mu kisenge omukazi ettaala ekyariko oli mu ddiiro awo lwaki tagenda neyebakiriza omwana akeera 11 n'alyoka akuyisako baketi ya nnomi nooti ensi baketi ya nnomi eyo ng'ekubyeko omusulo Adija ffe mu kyalo omusulo gwe twaguyiwanga ku bitooke nga bwe bagufuka tuguteeka emabega w'ekiyigo walingayo ekibaawo ekkooko gwe muti gwe basaze nga basazeeko bwe bati kino ekyebbali kati kwe twayimiriranga ne tunaaba notekena akabaafu oba ebbinika kuba ffe jjajja ne salira atwala bbinika okunaaba emmanju abasiraamu bakyali ku bbinika abedda emmanju nga oyinza okulaba omusiraamu nno ngaafulumya ebbinika ya plastic ketoowe ey'ekyuma siraamu akuyisaako ebbinika ogamba agenda kuteerako kyayikumba agenda mu manju waliwo n'ebbinika eya plastic gye banaaba mu ngalo yasi eyo yakisiru eyo yakajja naye alinaawo kisuusa buuza sekawuuya nze saalabako omuntu atwala bbinika manju eya kyayi ekisooka ebbinika ebeera nnene eyo yakyagireka ate eyakyayi giraba eyakyali bagirekangamu sukaali nga mwenna munywa yunifoomu onywa ku yunifoomu wa sukaali mulumbe wakalaba mulumbe nakwata kiro bawafuna giwa mu bbinika ne bateekamu amazzi n'abeera ku kyoto buli ajja munywa yunifoomu teri byakubuuza owagundi muka kinunkuluze oba oyagala gwamanyi oba kinuuguza munywa oyo maziga g'abakadde naye wala ewahaji twali bangi naye nga buli omu bamuteeramu mu kikopo naye nga ejjiiko tezisukka ezi kati ate neefe waffe bwe twanywanga ku jjiiko ng'enywedde ejjiiko yalinga emu bw'oba oyagala kunywa mukanywa kitundu kakati eyo ebbinika ogiraba nga wano waliwo ekidomola kye twakitwalanga nnaku
njokera mu nnaku ezadija ffe waffe okufumba kwalinga kwa nnaku abalenzi baliwo bataano abawala babiri wakaba walingawo Nateeza Nakaweesa Nadija baali basatu ngenze ndiwo nze Sali Moze Kamya nani awo kati nga tufumba nnaku jjajja tomunnyonnyola tomunnyonnyola jjajja azaalani dadi kakati wano ekikokolo lyegambye nga mwateekawo amayinja wano nga waliwo obusitaani mu buyita obukomera naye erinnya ly'obusitaani bwavaawa waliwo obusitaani obwabeerangako ebitontogolo ebitontogolo bimanyi okwalinga obumuli bwayo bwe twatimbanga abagole butegedde ng'osibaana ekyayi n'oteekakubanze nali nga nfuga mmotoka y'abagole twasibanga ekyayi bwe kiti n'okulembera bwoti nga gw'okutta ekyayi wabeeranga mugole yenza omugole nazanya nnyo ebyabagole obugole ne buntama kati kuze siri mugole sinabeerako mugole nabeera nnyo omugole nga ndi muto kakati ng'omusulo gwe mmala ogw'okuŋŋaanya guwera kati agutwalayo olina okugutwalayo gwolina kumanya nti nze nkola ki nze ntwala le ekidomola ekyo kyalinga kino ekiŋaŋali kino kibasalako waggulu ogwo omukonda Adija lumu wetwali emmanju wafana walinga ejjinja kwetwafuniranga wudhu kati ng'amazzi gayitaawo kati wano nga woyita okuyingira mu toyi then emmanju wa toyi nga kiteeka gye tunaabira kati munyuma mwalingamu ekinabyo lenga kyajjajja ngera ebbinika ye gyebeera Adija mba ntwala omusulo kumakya n'enseerera ali nga guliko bino ebisowero ebinene ali nga nyambadde essaati nakumazeemu ennaku mmeka nga wiiki nga gukuze ng'omwenge alaba nze Adija waliwo byentunulano mu kibuga nengamba nti oba oluusi batuleke bakuleke bandeke bakwesonyiwe bambi oba nkola oba sikola mundeke nze ndi mu bulamu bwange kati Adija wano ndi mu bulamu bwange oli mu birooto byo kati yes Adija noti omusulo gwo ne guyika n'akubuuza nti oguye toyagala kugutwalayo n'akukuba n'omala n'okwata enkumbi n'ogenda ne muleeta lumonde n'omuwata nga waakusaaniika enkuba yatonnye amalagala go nga emugakandudde olina okugeetikka ku mutwe ente egalye nga iwe nojjudde ettaka kuno n'ogalira n'ogakuba ewaka nga temulina ggaali olina okukwata amazzi ebidomola mugende wansi ku mazzi ekidomola kitonnya otaddewo bwoti kapamba entamu gy'onfumbisa emmere Adija etonnya n'ogikutiza n'amalagala wakutiza kuntamu n'amalagala walayi sijja kulimba n'okwata entamu n'ogiwunzika bwoti otaddewo kapamba n'olyoka ogikutiza n'amalagala n'ogiteeka mu vvu n'oteekamu emizingoonyo ebikolokomba biki naye okwata kakuuta n'oteeka mu vvu ekyo kyonna nkimanyi okuba kukuuta bintu ate kakuuta mu vvu walinga nga okuuta gama eggama eno bwe yatuukanga ekiseera yakwata gama eggama naye wabula ali tomanyi eggama maaga mu luzungu bagiyita gasi ya maaga biki omuzungu bagiyita maaga ye maaga anti mwagikyusa ne mugijja mu maaga ne mugizza mu gama gasi yaffe twalinawo naye ali ozijukiza ebintu byadda gama ng'eriko n'akasaanikira gama eyo ng'osaana ogiteeka ne ku stove neevumba n'ekyalo kali waliwo y'ebikopo ebi yali yabikopo ebi kati evva libadde yogako nti ng'okwata akakuuta n'oyisa munda akakuuta nga kasobola ogisha peninga n'eddamu neerabika bulungi nekwamu amajaani gabanga gakwatanga wansi jjukira kwabeerangako yose nga munyoleddeko bakisubi oba mudalasini oba omujaaja ebawozamba omujaaja gwerabe nze omanyi nze nywedde omujaaja ne kakati ekampala ngunoonya njagala kwerabira bulamu bwemabega naye buganyi Adija nywedde omujaaja mbyerabire biganyi omujaaja mbu bw'ogunywa obyerabe mbugwerabiza kati Adija ng'otuuka n'ojjula emmere eyo nze Adija saagala nnyo nkoko ya supu yasobola kuddamu mbugundi ali ku nkoko enkoko gyenjagala enkoko gyenjagala ya KFC olw'okuba nti nayo njiriiridde Kampala kati eya supu wakakoko twalundanga nnude nga sizaakutunda embuzi twalundanga nnude nga sizaakutunda Adija nga jajja ayinza okugamba nayo tugenda kulya mbuzi embuzi nemugisala nemutuula ku ddiba lye watuula ku ddiba nga wali ku lujjiro mutudde buli mwalina eddiba lye nga mutudde ku ddiba embuzi ya Idi ngamba nga mugaanika ne mukajjako obwo obuntu obubeerako enkulo
ne gabeera smooth. Nga tukajjako nabwoya kati nga mugatutulanga ku ddiba. Nalituulako tondabisa togamba mbuno situlanga ku ddiba. Nali ku lujjuliro wabatekanga akawempe. Naye kale era ffe nga omala ofuna emmere ng'ogenda otuula eno. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. N'emmere okugituusawo obutuusa nga tonnatuuka oyinza obutalya. Emmere yebasanga osimba mugisanga mbona malufuna emmere. Anti nga we babeganga buli omu bamuwa naye nga kawempe. Kati adije emmere eyo ogiraba bagirega mutuddeawo. Wallahi akawempe kamala kuva mu ddiiro mwenna okusitukawo okujja kugala ekyogenda okukola bweru nga yakikutumya. Oleka ojulira mu ddiiro. Nze ebyo ebintu nabimisi nga sikulimba. Ng'otuula booti adija n'okola booti kati ng'oli mu kulya kati n'ojja okola oti naabega ettooke wakati naali kuteeka wano nakuza guno omukono gwagala ki okusimba olukono luno bwoti ng'osimbe muli mu kulya nga bayinza okukutema bwoti n'ojja mu nva naye okakutema sirapu kati we yatuulanga yabeeranga n'ettooki eno ey'amanda eyalingako akalwedi ey'ekyuma eyali eya siriva ogimanyi? Ngimanyi. Eyo ngimanyi yo. Manyi. Kati Barnaba alina osoma amawulire kwafe bamala. Waliwo neya plastic neyekyuma. Yes, kati nga waliwo n'ettaala y'omukono. Ngimanyi ettaala y'omukono. Ne sitima. Ne sitima ngimanyi. Then ne tadooba. Ne tadooba nayo ngimanyi. Tadooba. Ne kando. Kando byakati. Kando yakati. Kati tadooba eyo ye yabeerangamu bayitangamu nako tadooba. Ye yabeerangamu amafuta nga notekamu n'ag'ebibiri. Ye yaka. Kati ttaala y'omukono eyo gimanyi yali ekirawuli kyawuli kyali kya 105. Naye waffe baakozesanga nnyo sitima. Sitima yali ya munno mukabi. Yali alina abaana bangi awaka. Ffe sitima yalinga ya munno mukabi nga kuba jjajja yali omuwanika nga yalina essowaani amatundu era nzijukira nga bagipika weebati. Era nga weebeera ezikira akakantu k'omunda nga keesala weebati ne kagwa. Kati ate nga bakaabako sitima ekyaliyo. Naye wabula alyo so okujjukiza abantu ebintu. Gama kwe nakomye ettegeera. Ekikopo kya gama nga kibeera kya haji. Ffe twazinanga kuliko n'ez'abagenyi kati n'omukeeka twalingawo ogwakayeeya ne kyaki. Kyaki gwe mukago gwalinga plain omweru plain ensaasa nga bazijja eri. Ng'ekikapu. Kati ogwo tegwalinga gw'abagenyi. Kati abagenyi bano baalingamu katigole. Ng'omugenyi eno osobola omutunuulira gwe kennyini nga jjajja talinakunyega osobola okumanya omugenyi eggama mwagenda okunywera n'omukeeka. Twagenda otuula. Kaakati oleeta omukeeka ng'omugenyi oyo tagwanidde yalinga takunyega. Ng'akulinda omugenyi n'agenda. Sijja naagikuwerawo nti omugenyi waaviirawo bibi. Kati kawete omukeeka bw'oti n'omanya nti omugenyi giwunye. Yalirira awo bwati bwaga muteeraawo mufuna ekikopo bakuwa eki n'oleeta eggama. Nga mulinda zaaguzayo leeta omulala. Ng'oguzzayo tangu omugenyi ali. Ogamba era naye guno guliko amazzi jjajja kandeetemu guli. Kati tulina omugenyi nsaba Allah amusaasire yafa bamuyita Ajatiraziya. Ajatiraziya yalinga wa kisiru. Allah amusaasire ya Rabbi. Ajatiraziya yalinga wa kisiru. Jjukira omugenyi bamufumbiranga bulungi. Kati twamuswama nga bwe yalinga alidde alekako. Kati Ajatiraziya ng'afumbye akyalya. Wakati mu kulya Ajati ofumbe nnyo ofumbire ddala barakallahu fiikum. Ne mujja ne mubikima. Appreciating mmere. Yes, ng'akyalya. Lumu Ajatiraziya nze nabimujjako kati wakajjajja yafumbanga nnyo amakoloni ga boyiro. Nga jjajja agatokosaako ko nga tegannajja n'agajjamu amazzi. N'amala n'agazza mu mazzi agabuguma obugumi. N'ateekamu otunnyo nga gali muli n'agajjamu bulungi ne gakala n'asala akatungulu k'ebikoola n'asiikasiika ennyaanya n'agayiwamu n'ateeka wali nga gawooma. N'engeri gy'ogugeddeko njagala kuddayo nga fumbeko. Kati akatungulu k'ebikoola n'agateeka kati nga tugaagala. Kati Laziya wamusiikira amagi. Laziya ye yali ani awaka? Laziya yali mukwano gwe. N'asiika amagi. Ejjingo limanye ery'omukyalo erya yero lirimu akakoola akatungulu kakakoola baliwunya akawawa. Balibikka nako nga balisiika kuba kabuto kaba katimu.
Naitala wali lazia amatajukira amatafenga gavanga muteto aganywanga. Naye ngate bantu mugatwala mu town ogatunda banzo kumpa ebikopo bitano ngera ntekawo bitano ebyamazzi nze nalisiza. Ate nga jeso kokola ebitano byesoso tundako biba byange jajja yakola rosto nyumiza. Kati ng'obisawa byakulya ku ssomero Ebitano. Oba wali ovubuse ng'otandise olabayo obukazi. Gasina obukazi. Mala gwe nasoko kwa namuyita Mariam. Akola wacheka babeera omugwendidde waffe. Wali Mariam. Ata nanneegaana. Aso okwegana kati ng'oliserebo. Tasobola. Mama yantekako embeera naye kati yatuuka okulaba nga nvuddemu omuntu. Kati akwejjusa. Jukira by then nze saali mweru. Nali mupeeruufu. Ng'abaana banvuma mbu nabeerubeeru ng'ekibeere ky'ente. Nga nina buno obuviiri. Oli mweru nnyo nnyo. Nali mumyufu. Nga bangamba mbu nga ninga olumbu gw'olunyemu. Nga nina emperuka gye napeeruuka kuno nga ali osobola okutta omuntu. Nga napeeruuka. Olinga ki? Olumbu gw'olunyemu. Nga napeeruuka. Kyobola ate batusaako nnyo ekifuba. Kati Adija nga bwe ntuuka ewaka mu kufumba. Jjajja ye yatuulanga awo n'omulawo olaba engalo zange era zisimanyi era ndoka nemba musiraamu kyasobola kumpolopoozingira mbu bantegeko empeta. Anti oli musajja. No, engalo zino zaali ziri ennene. Temujjaamu mpeta. Kati atuulaawo n'omuggo n'omulawo. Omulawo guno gwabeerangako ekigotta nene ekigoye emmere. Ngumanyi. Yes. Ekisotta ebijjanja. Kati n'otandika okusaaniika emmere ng'atudde awo. Yalina wakano akatebe ke kamalaaya asiika. Okamanya kano akalawundi akabeeranga aka cross ako nkamanyi. Kati ng'atuula n'akola ati. Akatebe k'ekibbo. N'olyoka ofukamira n'otandika okusiba emmere ng'akulaba. Kati endagala zino zizina tunula. Kati ali omanyi okusiba emmere. Okuva mu kusiba oluwombo. Kuwaata matooke, kusaaniika. Kati ng'obuzibu buva. Jjajja tayagalanga nnyo buto ng'ayagala nnyo boyiro. Kati ng'ayagala akutunuulira okufa kukalirira ennyama. N'okalirira ennyama ng'alya waludde bwe. Byonna by'oyogera byabamanyi. Kati ebyoto ebyo twafumbangako emmere kyalinga ekyoto bazimba kizimbe. Ng'eno kireeta ki? Kati ng'oteekako akatimba n'okalirira ennyama. Kyoto kyekibanyi gye bateeka enku waggulu. Waggulu kubanga ekyo ekibanyi jjukira kwavanga omukka gwe twateekanga mu nvunza omunyale. Osekaji. Naye buli omu bamutundulako ku nvunza. Omunyale ogumanyi. N'abali mu Kampala ngumanyi omunyale. Kati ne bawoza mbu simanyi biki. Tewali ku nsi kuno. Ebya ebiva ku wallahi guluma. Adija omunyale guluma. Adija omunyale guluma. Musaba Allah buli omu agese ku kigambo kye bayita omunyale. Nga bagukuteka mu kiwundu. Mu kiwundu. Nga guwonya. Kati eriyo ebintu ku nsi kuno balanga ebizannya. Omululuuza mu bbwa. Omunyale. Kakati bw'omala okalirira ennyama eyo n'ofuna ebbokisi ng'akulaba n'akuyita n'otandika ogisalasala kwatirako n'okisa n'atandika okutunda measurement y'ebirungo n'okwata akanzaali ka simba n'oteekamu akatungulu ak'ebikoola bwaffe twalinga tubwerimira ng'okajja wali ng'akulaba n'oteekamu otunnyo ennyama ogitaddemuko n'oteekamu amazzi. Jjukira ennyama eyo bwe gaba matooke eyina sooka wansi okuggyako nga binyeebwa wabbi ebinyeebwa maamalanga kunyiga ne mulyoka muteekako ebokisi ate esooka wansi. Ebokisi esooka wansi. Yes. Kakati ate ebokisi eyo olina okuteekamu amazzi amasaamusaamu galeme kgenda mu nva. Then bw'otuuka okunyiga ebokisi ogijjayo wansi. Ontegeera ate n'ogizza waggulu. Kati gwona wasi omukazi anaakufumbira ki ky'otamanyi fumba. Kati Adija ng'omukyala atuula awo n'akukuba engalo zino okusaaniika emmere. Ng'olinga omuwala. N'okwata obubega n'oteeka sayidi n'osooka oteekako akasooka kano akabika ku matooke bwe kati n'oteeka eno buna n'eno buna ne kungulu n'obikkako. N'oleka zino endagala isooka n'osika ebyayi n'osiba. Kati wano n'onyiga n'osika kyo ng'akutuulidde bw'ati. Tatemya. N'alyoka akukuba nga mulinga abayombi. Kati otuuka okunyiga. Akuba nga abayombye.
kati mukunyiga emmere era abeerawo jjukira mu mmere eyo yabeerangako amenvu amatoke twasalanga gengedde mu lusuku eva mu lusuku mu kyalo wavangayo gengedde simanyi kati duniya yabaaki gakulanga ndowooza ne gakula ebyokulya byalinga bingi nti akugengedde nojjayo ettooka agengedde amenvu ogateeka kungulu ku mmere kati wano ng'onyiga emmere abaana ge bagira balyako nga bwe bazannya emmere weenejjiira ngabula ebijanjaalo bwe twatekanako ebijanjaalo nemba nga muvudde mu nnimiro n'akwata muwogo ono atali muyibulizemu akati n'asuulako mu bijanjaalo kati ogwo kanaamusangira kati onyiga emmere kati mukunyiga emmere eyo kwabeerangako luno olulagala olinyiga emmere baluyita batya ye akawuwo akawuwo kana akajibega oluyina lulagala olusiba entamu ngo omaliza yonna okugisaaniika lwe lugyetolola bwe luti olwo lwe luyina ate esaaniiko lye ligisaaniika kyekigambo esaaniiko kati waginyigisanga lulagala olulagala olwabeeranga lubisido olwaliiro olulagala telwajjanga na mu ddiiro seeka olulagala olwo mwaluterekanga eyo munda oluleka allahu akibaru nomala oluleeta mu ddiiro ogenda kundabisa emboozi gireke leka nkubulire omusajja ate kati wawasa toyina musajja kingambe mukama sikutira katale toyina musajja tanaba kuwasa naye nakulaba nga oli ku birthday n'abaana wabeezaalamu n'omwana mukazi ku mwana n'omwana kakati olagala olwo waleetanga lubisi lwosooka mu kibbo nga tonajja mmere eyo ku ntamu n'ositula emmere n'ogijja mu ntamu n'ogiteeka mu lulagala olwo olubisi era lwokozesa okunyiga bw'omala okunyiga n'onyiga n'oddira ebyayi kale kyekanze ebyo just nabyerabira tewabyerabira muli baana b'abagagga kale noddamu kale olulagala olwo olulaba n'olusiba ate n'oluzza mu mmere n'olusaaniika ate n'oluteeka ku kyoto abakyala abaabeeranga waka be baabikolanga kati tujjaokulya emmere ffe ffenna twali bakozi ewaka naye nze bwe mba njagala obifumba ngenda ku youtube nembisoma ku youtube sedaga nagendayo byenyi kati ndaba nze waliwo omuceere gwenfumba ewaka nga nze ngwefumbidde nga nsooka nengutokosaako ngaogusiikako negutajja nemala nenguteeka mu lulagala nenguvuzaako ngaakawunga nga muceere nenzigyawo wali ennyama yange mu bokisi kubanga nina akantu kange kafumba ennyama era kati ebyo ekyabyagala omuntu abikufumbirira mbyefumbira nze sobola kubeera wadija nga omuwala ali wali afumba byesitegera nesituka kujja kugamba nti nze byofumba kuba nsagala kulya bubi era nze mba naalya emmere ntukaga ekiyinza omumalako emirembe okuba negaya amanyi okufumba nkuyigiriza kati abijja kankubulireko kangeze ndibbaawo tomanyi kufumba seka zo tukyalize ne mukazi n'abantu be kati ate nange ndi mu ddiiro ntudde nannani oleeta ebimere nga bibi tukuba tugenda swala ontegeera kati esabu kizibu nnyo kati nze okwanga zisigwe njagala nga mama wange eze tugafumba gwa bokisi naye ogwa rice cooker gubeera oke oteekamu akatungulu kuba gunyama kakati nobikako akalaga nga kyenkola mugamba seeka nojja nga bwokuba juice ntubeera mu kingoye nga bwe tuwekeja tukole kino banguno kati juice n'omuleta kuba yo oba omumanyi kizibu nnyo mbasanga tebamumanyi n'omuleta kati nenkulaga emmere bwekola ki olw'ensonga okukuuma ekitiibwa ky'amaka gaffe kuba batugeeya ffenna naye osanga omwami lwa sande ataddemu akapale k'ekinu jjukira mulimu abaami ng'alina obugulu buno obulaba obukuba engoma ennaku zino abasajja basunya amabeere ataddemu vesi n'amatutu ettutu abagenyi basitula nti ebyuma waliwo bano abalina amabeere n'akabuto kakati omwami abantu bazze bakyalira naye buli kimu okimanyi mukyalo okimanyi gwena walakiza jjukira nze mukukwana saakukwanira nsi yonna kati byesimanyi nina obbindaga nina obbikulaga kubanga sijja kungasa kugamba seeka nti omanyi siddayo kakulya ekikazi ente kimanyi kufumba ate oli eyamukwanira gwoswala kati ng'oddayo okooya ate ng'odda mu kufumba kisinziira okooye kwenga nkyo teri kisinze kusuula maka nga butakkaanya ate jasinga nyinyuka 12 ate n'ebyo ebintu by'okufumba emmere eri siriyasi buli kanaku maki oteekawo obusoseji awo amagi 2 n'omugaati ntumalya n'agenda otekawo ki
sausage amaja abiri no kacho ya nagenda nako naye nokera n'ofumba ebyenkya newetala noleeta omuzigo omusajja alina n'agejjulukuka wekoza byabalungi tewekoza byabalungi omusajja mukoleko ku surprise ngala nga bengenda okujjawaka yes kati adija nange njagala ojje ng'okomyewo ng'otulise nga nange nakomyewo 12 osanyi nga nange mbikutekedekede ku kaloko food ennaku zino kati waliwo pressure omusajja w'osusse nnyo mwenye ebyokulya n'agejjanya ayinza olwala pressure kati ngweko kigambo kyayita omukazi g'omukazi tokimanyi gwoza pressure gy'onyumya ekyedde abasajja ogamba nti balina pressure lugezigezi lwamu lwaki tebagenda mu jimu ne batereza ogw'omubiri jjugira abasajja lwe bagejja nnyo olaba adda ku luuto mu abatakyakumatiza jjugira gwe adda ku luuto mu abatakyakumatiza omukazi noba olina sente meka nga tomutuusa ku ntikka alabanga gwe omwavu nze nekaze njetuusa kate nnindo gintuuseeko mba nindaki awo wenjagala tugende katonda wange oyinza oba toyina budde ate nina okuba ne ssente ogyetuusako nteekawo in a best position nenje lumpe maada abala baluseera mukazi munange kyaku ati kyaku saagala nnyo okwogereba naye kati lwaki oba olinda omusajja akutuuseeyo ng'ate naawe osobola okweteekawo n'otuuka eriyo abatakimanyi omusajja alina sente agenda kukola ate kati omukoola wamnaali abasajja abogabo bateka mu position eri abasajja abamu nga olufunamu kabugumu ogenda okuwulira akaayana gogolava nombuuza ajo nkoze otya seeka kiki ekituuseewo ogenda okuwulira omusajja waakaayana jogira mulimu aboogera nzijo wafudde enyeru nakolani ngayinza okugamba ava ku lugendo lw'amaanyi nnyo afuleka bakakola n'owulira obusungu osooka n'okigumira ennaku ezisooka ali n'oguma nogawa oba nakyusaamu otuuka ne weetamwa kankubuulire yakati eno twatuuseeyo ddi mbuulire oba otya naggalamu okujja mu Kampala embwezi mpanvu oyagala interview tugimaleko saawa namba tunatandikyawo olulala kati ngenda nga kulu naku nga buli week mba naawe egwe layirira wano mukamera oluusi obudde bumbula nze nja kujjanga awo ku jimu okolera ngenda kyusa jimu nzije nkolera awo baganda bange sali si jimu enkolera awo nga ku boulevard waggulu ku boulevard ewa Coach Mahadi kamala okuyisa birango bya bakama bange nkuba bifaananyi am photographer by profession era badde nakubuuza okola mulimu ki ali bw'okuba ebifaananyi kwanjula mbaga ne mba mwawukanye tukuba n'abafu yes nakubako omulambo gwali gwa KCC gwali kuva ku kisaawo Entebbe paka n'abafu mubakuba ebifaananyi bitunga byakyo okwanjula mbaga graduation shooting byonna byoyagala newobeera mu nju yo njijja bei poa si bei poa bei kali ekyokubiri mbajjukiza baganda bange bazi One Sons balina bed cover abantu abo by the way Adija Kampala no standinze lwakuba nti eneeyisa ekyokubiri gwe obuzibu enakulabako obumu toprovinga bali bebbali ogenda kufa mu kifo kyo teri agenda kukutera kyakulya ku sowaani lweyagala okakasaba n'abebbali bavekabo teri akwagala yagala bana abasatu abakwagala ne 10 lireke One Sons ambeeredde omwana yatukyusiza n'ensula n'atuwa omufaliso biki byonna bwereere nina amamirwania olania gadgets abaana bange batuka okudda ku ssomero nsawo kagamba nti at least Allah alina bwaŋŋondezza nti nwana kufuna ssente jjukira nina omwana Robert ziwa buleo nga gamba tukoye kino mama rwania nina classic entinda abo bansasula mwezi ziwa nsasula mwezi mama rwania nsasula mwezi
otekana okumpa ebintu ebikalu okatako okuba ebifaananyi ontegera naye banga nsobola okustandinga ya kyova olaba nga temutekako nnyo kifuba sinaba kuwasa naye ngenda kuwasa ngenaku z'omwezi 27 ogwokubiri omwaka gwe sigumanyi naye oyagala embaga ebeerewo deeti yo yafuluma ye waali waali gwogenda okuwasa tasobola kuba nga tannazaalibwa waali ngamba mwali mbulamu bwo saga kunconfusinga mwali mbulamu bwo mwamala okweyo gwoli naye ndi naye sewaka so big queen nga ku media Ink Mama Brenda mukwasa nabo mu comment section obujja Mama Brighton by the way nteka mu kamera nzekka message eno mujimpeere abawala abali ku social media Subi Queen nga bwali bwalabika bwato kuba ajjudde tatu yenna naye muntu mulamu Allahu akbar ayogera bulungi yeeyisa bulungi alina empisa ennungi alina eddiini sijja kugamba nti awooma wabula mulungi kuba simukombangako okuwoma tikekanaganga noti gamugamba bugambi atofaanananga atamukombangako mooma olaika wallahi nedda wallahi nedda Subi muli bulala Subi Queen nsaba Allah akumalire bambi n'omulimu gwa kilasiki yeyagumba ate nga mulokole ate nze ndi musiraamu nnyo era ogenda okumusanga mukama waffe yeebazibwe Brenda Subi Queen kano sikatadeyo mukama waffe yeebazibwe Brenda Subi Queen Ink Mama Brighton praise Lord so Subi bambi nkwagala nnyo nnyo webale kumbeererawo nti nze nali simanyi nti engeri gye saasoma nsobola okukolera ku mwezi yampa omulimu gwa kilasiki nti kilasiki mbandiawo nga sente bazitaddeko ne bakama bange aba kilasiki mbebaza okubeerawo mama Rania nkwebaza naye mikwano gyange egya diaspora n'abakwano bange abazze ne bampakana akantu Juli bamuyita Juli ne Halima babeera yukke kakyako bw'oba omaze okulya emmere nkalinga bwolaba abantu badde bawunya nnyo akamwa mu kisiibo oba badde balina kaleeta mu kisiibo no Jessica kubeeremu otegebeka so okuddaano n'adija mumpeeyo emiliyoni y'essente bajja kuwa bano abawano bagaba baziteeke ku ki abazimbe naye bazimbere mu kamera nzireete nzikuwere mu kamera so tujjanga kubeera naye kati bano batunda buno abakanedde kuva bwe ne ka perfume ne bampayo ne ku nkalu just bakuwadde akagundi so buli lwakubiri ngenda nga kubeera wano ne Adija Kigozi lairo sayinize mashallah kolera wano nange nina YouTube channel by the way leka tusobola okuteeka okukono okwange nze nti ngamba eyange njagala kukolaga yange bweri Adija ngenda kukolaga yange bweri anaye kameramani afa ayagala alya kuka erinnya ly'omusajja tolimpadde ali ku kamera mwogere ku byani Swaba Munamasaka erinnya lye Swaba Munamasaka lye erinnya lye Yasin Swaba Munamasaka naye nga Yasin ekifaananyi kyo kyemulabanga kifaanana bwe kiwe kiba kibi munenye Yasin bwe kiba kirungi musajja Yasin ekyokubiri nti abantu ababeera ku kamera Adija bafulumya ebintu ebirungi naye tebafuna na mukisa balabako so Yasin muganda nge tukwebaza ssebo okufulumya ng'ekifaananyi bakiri nze ssebo okujja ku YouTube mala kwetegereza kifaananyi saagala kunnwa laba omulenzi laba omulenzi ndindakwenda kukyusa Yasin Subi Queen ndindako Yasin Subi Queen sewalo yaŋŋamba mbuni ne Subi Queen gw'omukadde oleme okutwala n'omulenzi omuto bwati Subi Queen ali ku fourth floor tekisoboka naawe naye baaba oli omuwala alina omubiri Brenda tayinza beere Ink Mama naye bambi alina empisa ennungi Subi bannaye omukooneramu no ambeerawo alina omutima omulungi naye ani yakuba Subi Queen ababbi obamanyi sikale mu ka episode akanaabakaza jako Yasin
Nekasibula abantu wamma. Abalungi abatulaba tubadde ne Ali Mzungu olunaku olwaleero Semakula omwana wa jjajja mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga inshallah muguwa n'abakkiriza muteddako njamukomyawo Ali lwakuba Ali yeefula omuzibu nnyo okulaba akatalekeka Ali akatalekeka omusajja yenna ng'ogamba mbu toyagala single mother ng'ate naawe wazaalako kiba kikyamu eriyo gwe wazaalamu gwe wafuula single mother ontegedde naawe oli single dad okujjako omusajja oyo agamba nti tayagala mukazi yazaalako nga naye talina mwana oyo sobola omuwuliriza ontegeera single mother abasinga abakyala ebisinga abakyala basinga okubeera single mother batakyeyagalidde okujjako eriyo abaana abakyala nga yayagala mwana nze eri omukyala jana nga ajja kwagalamu mwana nga tekakwagalako yadde ayagala na bufumbo ima ndi kategole gyeri subi antekulira subi asula n'essubi kati so baganda bange omuntu gwasula naye oba erinnya lyo lyogera nnyo interview eddako gyetwalewako kasente lyaliyo naye lwaki tojja nondabako lwaki nzijakulabeko lwaki oba tojja lwaki oba tojja osobola okukyalira omusajja ng'oli mukazi nganzi ye ate wamma ojja okundabako ndi tv tosobola okukyalira musajja ng'oli mukazi nganzi omusajja wakwebagala basingo mother mwana saballah abamalire mwana nze nagwe nafuula single mother ontegeera era mbawakriti nze mama omwana ng'omulaba adija tuyomba naye ate atleast olwendowoozaamu kalira asobanukulaga nti wajalayo emitwalo 5 nenjimuwa ya olwensonga nti ndowoozamu emyezi 9 bameka beŋŋambye nti oluto lujjeemu bameka beŋŋambye nti sizaala bameka beŋŋambye nti ze sikuwagala lwakuba nti tosegera bwe otunuulira omuntu nolowooza nti maama wange teyanzijaamu omukazi ono single mother lwaki mba mugoba lwaki mba muyisa bwe kuba nze nagwe nafuula kitegeeza gwe nafuula gye yagenda yamukkiriza ng'akimanyi nti alina omwana naye ng'omwana gwalina waani kati nyima ntane ngamba mbu nze saagala basingo mazi nze baagala era nze njagala n'omukazi yazaalako olw'ensonga saagala bano bakusomesa naye abakazi tebakusunguwa nnyo wakati gw'oliko egwe muzungu w'oku midi nga bansumbuwa batya celebrity boyfriend tebakusumbuwa nindabika bulungi nnyo katonda wange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbasuubiza baganda nkulu okubiri inshallah nja kubeera ne Hadija kasana mpe miliyoni nsaba naye muleete sente neetagamu miliyoni mwana njakuteeka nja kusooka kweterezaamu neetagayo miliyoni naye nja kujja bajja jjukuwa naye nga mbadde mwana sifuna bufunye budde naye nga nkwagala nnyo ki naye nkwagala nnyo abalungi abatulaba yeze Hadija Kigezi mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga teweerabira oyita ku Binti Level Consultants ofune omulimu abakyala abava mu bufumbo omusajja akukuba tolinawo dda toddamu kubonaabona nansi oli bulaaya baganda bwe bali eyo mu kyalo bali eyo basobola okugenda okukola kubira kuba Binti Level bakunnyonnyola emitendera gyabwe bwe batambulira bakutwala emmisi z'abawala bokole nze HK Media Hadija Kigezi assalamu alaikum